Banyumiza ebibozi bya boda binyuma tebimba wabiwombesa boda wali wandeesa amanya ye Tony anyumya ebibozi bye biri fane mbw amanyi pasita yeekuba essasi mbw amanyi omusumba yeewoba essasi bakuba dereva wene yeewoba essasi bakuba dereva wene yeewoba essasi Tone watululansa mpita mudongo Tone wampikilansa mpita mudongo ndowooza gambeera pasita weyimu obulamuze bulina siteya eyotala tebitwaliwa tabula ku mikolo linga soda Gwanga libetaaga nga muli balamu sobola okubako bye tukolera eggwanga ebituyamba ebibayamba nabo nga bo Afro yammanya nga sinnaba na kuyimba ng'ombantu mwenna aboogera temunnamanya nga sinalowooza nti ndifuuka na muyimbi Afro yannyamba yansasulirako vidiyo yange eyasooka ewa festa. So I'm so grateful. Ragwa sinze muntu ayanika nnyo ebintu abayogera nnyo ku bantu bange. So abantu bali entitled to say whatever they say. Oli mmekete. The first one. Nanjeyi agasimanyina oba video zibikwa webiti oba babikola webiti. But he was a father. Sweetheart, we are living in a third generation. Toyina kintu kyogenda gamba omuntu ali sad. Just musabira nti azuula amazima alikobera obwobulabe eri society. We are living in a third generation where everyone is taking advantage of everything. So, kweberera mwera. Mwebale nnyo okunjagala, mwebale na kwettanira Kabaka's run, mwebale kubeera nga mulaze nti mwagala okulaba an HIV-free Uganda. You know, ye mufeetuuka nye twagala olaba era nga mwebaire ddala okwagala music wange. Olumba lwange nwanirako kweruli ku YouTube. Go share it and subscribe it with your love.